nkuletedde amawulire ga mirundi ebiri, amawulire ag'essanyu n'amawulire ag'ennaku, naye ndowooza katutandike n'amawulire ag'ennaku. Nkwaniriza nnyo wano ku SMX Media, nange MC SMX ne bazanyo ba SMX Media subscribers ba SMX Kings and Queens. Mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mwasubscribing hano ku SMX Media. Nawatanaba kubeera nga osubscribing kankusaba mbe subscribing hano ku SMX Media. Tojja kubeera nga missing updates okubira ddala mu entertainment industry wano mu ggwanga erya Uganda. Ate n'ekya tuli open eri omuntu yenna awulira nti alina product gy'asobola okubeera nga alanga naffe, oba company ng'eyagala kulanga naffe, oba services zo providing bannayuganda ng'oyagala ziranga naffe, ffe tuli welcome eri omuntu yenna alina ali legit. Olina okubeera ng'oli legit ng'ebintu byo tebirimu bya bufere okusobola okubeera ng'osobola okulanga naffe. Mbadde nkyakutegeeza nti nkuleetedde stories za mirundi ebiri, naye katutandike ne story ey'ennaku. Kya nnaku nnyo okubeera nti naye Sauda Madada ffenna tumumanyire erinnya sipya, mukono gwa kyuma eri omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Bobi Wine. Sauda Madada kanyama wa Bobi Wine, y'omu ku bakanyama ba Bobi Wine balina atazannya, ate omwagizi wa People Power ndowooza nfanfe simanyi na kumanya nfanfe wa Bobi Wine yamwekubako n'ettatu Sauda Madada ku Bobi Wine. Okola ekya naye nga toyogedde ku Bobi Wine nga Sauda Madada wali kubanga ayinza okumiza omusu. Sauda Madada amawulire ge tulina gannaku, naye ate nga tulinamuko n'essanyu nti Sauda Madada abadde agenda ewaabwe mu kyalo ng'alinnye boda emmotoka yalina emmotoka naye kyaka yabadde takoseza mmotoka ng'akoseza boda bw'atyo n'afuna accident. Ovanga ku accident ng'eyabadde amuvuga yafiiriddewo, naye bambi Sauda Madada yanyumiza emboozi ng'alaga mbu yayise nkwegamba eri bagamba batya Baganda mbu nasimbyeyo kitooke, Montana yasimbyeyo kitooke. Imagine ng'owa boda akubuza okubawo omulinyidde paka we mutuukifunyiridde accident lukuluna naye abayambalidde, nero wa boda agambye yafiiriddewo. Gwe imagine entiisa eyo. That means accident yabadde y'amaanyi. Kati ate ono Sauda Madada gwe babadde baweesi naye eggumba lye mukono gwamenyekedde ddala, eggumba sintu bayafunyeeko biwundu wabula gwamenyekedde ddala, amagumba bagenda gayunga buyunzi. Kweganda that means accident yabadde y'amaanyi, naye essanyu eririwo kwe kubeera nti ya Sauda Madada ali mu mbeera nnungi ne mu ddwaliro agambye embeera gy'alimu kati tekyatiisa nnyo okubeera nti nera yasobodde okubeera nga asimatuka. Mukama Katonda akedde kubeera nga amwebaza okubeera nga yamuwadde chance endala okulaba munera asimatuka, awo basobola okubeera nga aweereza eggwanga, asobola okubeera nga recognizinga ne Mukama Katonda olw'okumwebaza oba olw'okumuyisa mu eyo accident eyatwaliddemu obulamu bw'oyo wa boda yabadde amuvuga. Kyantiisa nnyo nno okufuna accident omuntu kyantiisa goge mazima mwempulya ne okukirowoozaako obulowooza. Go just imagine nga boda omusajja goyimiriza ku kkubo mugenzi okumaliriza accident okubaawo nga ye gwewa avuddewo ye nga tasobodde kubeera nga avaawo, kubanga okusinza ku Sauda Madada agamba mbu owa boda yafiiriddewo instantly. So kya mawulire ga nnaku naye ate nga gassanyu akasita munnange Sauda Madada yawonyewo ate nera nga atuga kitalo nnyo, kitalo ddala eri owa boda eyafiiridde mu akabenje eyo. Nga tuvuddeyo amawulire ag'essanyu, omuwala Shamimu yawangula owa guild president w'e Makerere. Sorry nagikolera ddala bulungi nnyo wano. Omuwala yeke ya contesting nga guild president w'e Makerere naye nga yagira ku kibiina kya National Unity Platform okubeera nga yawangula abasajja bonna abagira ku kade ddala n'abagira mu independent oba nga bajja nga bali independent, kubanga omuwala yeke yalimu ate omuwala yawangula n'asobola okubeera nga wangudde abavubuka bonna abagira ku NRM, abagira ku FDC, abagira ku DP, abajjanga bali independent bonna yasobola okubeera nga abawangula. Olw'ensonga otunuulira butunuulizi na bifaananyi by'ono mwana mwasi kulimba olulabira ddala face eri determined. Omanyi face etaliiko muzannyo, face etaliiko mbu lusaago, alagira ddala munakyaliko akitegeeza, meaning a business from the facial. Omutunuulira face ye ng'eja lookinga business, lookinga kubeera serious, lookinga kubeera motivated, lookinga kubeera determined. Mwana muwala ono zebo entunulira ebifaananyi tero bitunula kwani ku laptop yange, naye notunulira omwana ng'olabira ddala ali motivated ng'ali determined ku ekyo kikyagenda okubeera ng'akola. Naye akatusuubire munyaguno eno omwaka obono president w'ekinana mu musanvu nati yeye president w'ekinana mu musanvu eri abagild president be Makerere University agenda ku deliveringa n'okusukka kwawo bonna baali babaddewo. Ekisooka muwala naye ate si ye muwala goyinza gamba munira muwala, ndowooza muwala goyinza gamba toozanga basajja. So olunaku olwaleero officially bamusobodde okubeera nga bamu unveilinga naye ne bamurecognizinga wali ku kitebe kya NUP ekibiina ekikulemberwa Bobi Wine oba Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ne bamu unveilinga nga
president we Makerere University ow'omulundi ogw'ekinaana mu omusanvu ku kitebe kya National Unit Platform. Lwaki abo bamu unveiling the rensonga mune yagira ku kadi ya NUP oba National Unit Platform okubeera nga asobola okubeera nga awangula. So that means nere ekibiina eno kyekimutwala kubanga bamuwa bendera oba bamuwa flag okubeera nga abakiikirira. Essanyu nno lyalina nange nalindi testinze konzijukira we nawangula nanga akalulu awo ku campus. Akalulu ako kaali kakaasa mmeme ya alalala. Omuwala yali anziseemu omuntu sijja mwerabira. Susan Nayebale yali anziseemu omuntu awo ku campus twagenda ne twesimbawo. Actually twali abantu batano abeesimbawo naye mwalimu mwana muwala Susan Nayebale yali anziseemu omuntu. Twagenda mu race ne tuuka nga race y'abantu babiri SMX ne Susan naye baaba abaana bandaga omukwano. Neera kyadda kimu Mukama Katonda yamala nampandako edduso nesobola okubeera nga mpangula nina nange nesobola okubeera nga nkiikirira abaana abaali bannonze department yange yali ennonze nga nkiikirira department ya journalism and mass communication be bannonda nina ne bakiikirira bulungi nnyo ogwo omwaka nesobola okubeera nga nderivalinga kinasobola okubeera nga nderivalinga. So essanyu eryo ery'okubeera nti nesobola okukonvinsinga abaana ba campus noba matiza okusobola okubeera nga bakulonda si kintu kyangu. Ekyokubiri sente ezigenda omwana wa taata mwana wa daddy sente zigenda mu kalulu ka campus mukyali kweno bwa chairman simanya bwaki sente zigendera kalulu ka campus awo genda okutuuka walire ku ntiko mune ya yes gwegwe balonze kugambye security yali wali eri yali tight nnyo mu kubeera nga tulonda campaign zonna ziyitamu nene ya still ndoza kanebalize ddala abantu abasobola okubeera nga bannonda by that time kwanga ku campus abantu bambi banzisaamu omutima abaana banjagala nga mu ba SMX Media Kings and Queens we munjagala n'abaana we banjagala ku campus okubeera nga bamminga bakiikirira wetu naye omuwala yali anziseemu omuntu yalo oba namuwangulira advantage yalina ye yali akomye okubeera nga upgrading okitegeera mu department yennyini naye nga akomye okubeera nga upgrading ate nze nga ndi mupya kwegamba ye nga abaddewoko ku campus nze gwe mulundi gwa omwana yali anziseemu omuntu kwegamba nga nsinga okubeera popular ne mu basomesa ne mu lecturers ne ku university nga nsinga okubeera popular naye mwana wa taata mwana wa daddy namulagako munange siri musajja mmekete nga nkozesa amaanyi ga Mukama Katonda yannyamba nesobola okubeera nga mpangula naye kyatuyamba fera twamanya tusobola okubeera nga tusavinga mu guild council gye twasavingirako. So essanyu lyalina obona obuwanguzi bwe yatuukako tusobola okugamba munange nali mbufiirinzeeko convincinga abaana abo ku campus okulonda si ekintu ekyangu. Wano kwa SMX Media tuyaniriza buli omu awulira nti ayagala kubeera nga alanga naffe ate n'ekirala kujukiza mu wano kwa SMX Media stories zaffe tuziconverting ezibeera nga ziwewuka data waleme kubeera nga agenda mungi. So gowe nawe naalina awulira muna stories zitwala nnyo data ku YouTube channels endala subscribe ngano kwa SMX Media for wano tuziconverting ezibeera nga ziwewuka data wo aleme kubeera nga agenda mungi. Amanya endoboozi sigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media. I sign out.